Officially wagenze Musamize. So officially. Ate officially ngani antongoze kinkakatako nabi kikakatako. Kate nga bendaba binalaba Musamize bikwatagana n'ebyo Obusilamu. Wanje nga byagala kwatagana. Ebyo walaba muki? Binalaba mu Kusamire. Tewekanga. Sikategeddeera. Nje nagenda nze kugambi etanda wali olabawo. Bwe nagenda nga mpitiddwa ngobaka mbufunye abantu bonna benasangayo. 8 ku 10 bali Basilamu. Ompulira bulungi 8 ku 10 bali baki? Basilamu. Bali Basilamu. Ate nga sigeye mazima bali Basilamu. N'olwekyo sijja kwesiba ku kya Busilamu kuba sikimaze okukola. Olinga gamba baleke kwekwekerera bino babikola. Abantu bekwekera tebagala kuvaayo kujja kwogera mazima. Era kye kireesa omutawaana n'abantu okulwala n'abantu okubonaabona olwokubanga baddira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne bagifuula gye baateekako nti stand. Naye ekikwewuunyisa Ssaabasajja Kabaka waabira ku mikolo gyonna aba ayambadde embugo ng'ayambadde n'amaliba ag'engo okitegedde ate bennyini abo abavumirira obuwangwa n'ennono ate ne bajjambo bazze okumusabira. Bannange omuntu akoye biranje ebisiwooka oba lanje omutuufu omuntu amugyewa. Teba Paint Center bino byonna ebibawonyeza anti batuusa langi ali ku mutindo ate nga muwangaazi ono tasiiwooka. Balina langi zonna eza welding. Oyagala kusiga geeti, oyagala kukyusa motoka yo langi, ogijje mu red ogize mu white oba ogijje mu black ogize mu blue. Teba Paint Center byonna babikolako ate nga ne langi muwangaazi. Teba Paint Center basangibwa mu Kisenyi Muwanga 2 Road oba ne Lukolongo mu Lubaga Division. Okumanya ebisinga obakubere 0758 21 32 91 oba 0742 49 61 99 ku lwalangi omuwangazi era nga ali ku mutindo nga tasiwuuka. Jangu ku Teba Paint Center abakugu mu nsonga za langi era nga batabula langi yenna. Amanya gange yeze Dr. Ssebaale Ayabulidde Salongo. Salongo livaawa. Salongo Dr. Ssebaale Ayabulidde Salongo. Kuva dda Salongo olirina. Ate Ayabulidde obadde olimanyi. Gati tumenyerere mu kulimu. Bitegeeza ati. Nga manzi. Manya. Erya Ssebaale balimanya abantu. Erya Ayabulidde lya jjajjange. Erya Musisi lyange. Kubanga nazalibwa mu Sayita. Erya Salongo nazaala abalongo. Kyekyo. Fred. Wali? Ate Fred. Erya Fred lyeri nalyo. Gyegali eri naye kati tuli ku nzikiriza ya buwangwa na nnono gwe mulamwa ogukola ki. Okay. Agatambula mu nkubo gagamba nti wakyusizza. Agatambula mu nkubo gamba agatambula mu nsi. Agatambula mu nsi. Gagamba wakyusizza kati oli musajja Musamize. Kukyusa? Ye. Naawe oli Musamize. Gwe nyale gwange. Nze Ron. Ate gwe nate ddala. Genius. Ate ddala. Oyagala lyaki. Kati olaba ono Musamize yeekweka. Buli muntu yenna ayina erinnya nga lya nnono. Bw'oganze Ssenyonga n'ogamba ndi mulokole oba olimba oba wanzikiriza ya buwangwa na nnono. Kubanga erinnya lya Ssenyonga si gwe waliiyo liteekawo. Linnya lya jjajjaawo. Jjajjaawe yaliiyo erinnya eryo n'aliteekawo. N'olwekyo naawe oba wanzikiriza ya buwangwa na nnono lwakuba nti oba weebuzaabuza nga toyagala kukikkiriza. N'olwekyo tongamba mbu nate wakoze otya simanyi wagikola otya agali mu nkubo. Amanya gange nze Dr. Ssebaale Ayabulidde Salongo. Officially wagenze Musamize. So officially. Ate officially ngani antongoze kinkakatako nabi kikakatako okugenda ku nnono yo. Naye ate oli waddembe okuvaayo n'ogenda n'opaala n'ebirala era paka obudde mumala ne butuuka n'omala n'okomawo ewaka. Kuva dda mw'oli oba wakabizuula? Wakabizuula oba kuva dda mw'oli? Nkubuuza nti n'oli Salongo ne kugamba nazaala abalongo. Mu kuzaala abalongo kasooke nkukwesitole nga bw'era omanyi abantu babeeraawo nga tamanyi ebintu awulira biki biwulire oba alowooza omuntu yavudde mu bbanga okutuuka ku kyaba akoze eki kyaba atuuseeko. Naye nazaala abaana abalongo. Nazaala omwana ow'omubiri n'enzaala n'omwana ow'omwoyo. Simanyi oba oyinza kitegeera nti nazaala omwana ow'omubiri n'enzaala n'omwana ow'omwoyo. Ow'omwoyo nga ye mayanja. Kati awo akatambi katandikira kubanga nalina okutereeza oba okutegeera mayanja yaani okutegeera kiggwa kitya awo byatandikira. Mu kutandika kwabyo nasituka ng'abaŋŋambye nti oba ozadde abaana abalongo ab'engeri ng'eyo olina okugenda okubamaliriza. Nafuna omukyala gwe bayita Naalongo. Sijja kwogera gy'abeera nawaali
nagezaako okulabika nti nno naŋŋamba agenda kusiba abaana abalongo abo. Mu kusiba abaana abalongo kyatwala emyaka 2 n'ekyo kyennyini nnyini mu cutting story short kyagaana okuggwa tekyatereera nenekyawa ebintu pulaani nenzigwako ekyokukola nekimbula nenzira awaka wange nzira awaka wange nga nsobeddwa nga ekiddako sikikola sikimanyi mu kiseera ekyo mwenatolera saada neŋŋamba kati engeri kugamba nabula ekituufu ekyokugira ekyokukola kate nga bwendaba binalaba mu Musamize bikwataganagana n'ebyobusiramu wangi nga byagala kwatagana ebyo walaba muki binalaba mu kusamira tebwekanga sikategedde era byenalaba mu kusamira mu buwangwa n'ennono nga byagala kwatagana n'obusiraamu neŋŋamba ekintawaanya n'obuwangwa n'ennono nakiri ekyabalongo kiganye okutereera kati kyemba nina okukola kantole saada ntambulira awo kubanga abasiraamu bwe baba basaala batuula wansi neeno mu buwangwa n'ennono kuba kutuula wansi neŋŋamba mu busiraamu teri kulya mbizi neeno mu buwangwa n'ennono temugirya tebalya mbizi kakati nagenda neŋŋamba nkantolesa kwe kutola saada nagitoola wayitawo ebbanga ttono nali neebase jjajjange gwe bayita nawuluvu kwe kujja naŋŋamba nti byonna byolimu byabwerero bikoze byonna bikumenye byonna naye kati katandika ate buki katandika butandisi naŋŋamba mu nnaku 2 ngenda kubuulira ekyokukola wayitawo ennaku 2 niwajja omukyala nga mukadde naŋŋamba nti tambula ogende ku mayanja owulirayo waliwo gwe bayita ku mayanja kozi toli muga naye era tekigaana kusoma n'Oluganda tomanyi na kusoma Luganda toyitanko ku luguudo lw'Entebbe mbisoma waliwo ekipande kigamba nti neebalamye mayanja ndabawo neebalamye mayanja kakati wali ensibuko y'omugga gwe bayita mayanja gye bansindika nti gendayo ofumbe ekijjulo natuukayo ku mayanja abantu ne beewuunya ne bagamba bandi mulambuzi kumbe nzize lwamitawaana gyange ne mbannyonnyola nti nzize okufumba ekijjulo baŋŋambye nzije nkifumbe wano ku mayanja ne bambuuza nga okifumba mayanja omuyita otya ne mbannyonnyola nti nazaala mayanja ne baŋŋamba omufumbira ekijjulo yakugambye eki konzi tinno nafunye obubaka bwe buti ne bwe buti ne baŋŋamba bwamala okuzaala abaana abo abalongo babakola otya konzi nakwata abaana ne batwali omukyala naalongo n'abasiba ne bambuuza bwe babasiba bakugamba ki ng'amatama ntengo nga sina kyakuddamu mpaka ne baŋŋamba abaana abalongo tebabasiba naye bamala baki bamala abo sitole we yakola ki we yatandikira kati nga nina okusumulula naalongo bye yali asibye byonna okubitwala bagamba leeta emigugu gyonna gisumululwe naye ngikwata ne ngitwala ku mayanja abaliyo bonna bakimanyi bandaba ne gisumululwa kati awo firimu ate empya weekola ki awo n'okizwa nti byolimu bya bwereere nina okudda ku buwangwa n'ennono kakati awo natandika okufuna obubaka era obubaka obwasooka bwansindika ettanda ewa Walumbe oba omanyiyo bayitayo ttanda ku luguudo lw'Emitiyana ewa Walumbe nengendayo ne bansindika wa maama Nambi ne Kabaka Kintu nentuukayo byenalabayo nno byali byabyewuunyo nali sibirabangako mu bulamu bwange ne bansindika ewa Kawala Namirembe naye nayo nali simanyiyo byonna nabirabiraawo nentegera ebintu bingi nnyo byenali sikola ki byenali simanyi kati mu kutegera ebintu ebingi ennyo nembaako byenazuula nendaba nga mu Buganda abantu basaasaanye era olw'obutambi bunnyo balemedde okwezuula abazungu batujja mu nono zaffe ne batuteeka abantu abalala abantu mu Buganda ebika by'Abaganda byonna tebikyakwatagana lwa nsonga balema okutegera Kabaka Bulamu ye Walumbe okitegedde omutegeera n'otegeera byakwetaaza ng'afuuka Kabaka Bulamu abaana abawala bali eyo bagamba balina ebintu ebibakozesa n'abakyala bangi baliyo mu balokole balina baleekaana simuyadde bitya ekibakozesa gwe bayita Kabaka Bulamu ye Walumbe olina okutegeera ebbanja lya Walumbe otereeze Kabaka Bulamu ebika byonna ebisaasaanye tewakyali bika bikwatagana mu Buganda lwakuva ku nono yaffe kyenava nsalawo ne ŋŋamba kanveeyo mbuulire abantu kubanga tusomeseddwa tulina essaala ngenda kusomera essaala egamba madda mirembe muzze okutonda ensoono obujja ani yali amanyi tinaffe tuliweebwa ekisonyiwo bbanga ddene tuzze tusekererwa nga tuduulirwa twali tetubamanyanga naye kati tubategedde emisambwa gyonna gitukuumenga omuli abalongo emizimu awamu n'amayembe mutusiga akaziga akagonvu tusanyusenga eri abatulaba abatufuga batusiimenga naffe betufuga batukoleki esaala yamu batusiimenga naawe yiyo lwakuba togimanyi wali badde ojagala
kati nzira muntya gamba mirembe bweza gamba mirembe bweza mirembe bweza mirembe. That is it. Okitegedde naye obutamanya bw'abantu kinjagadde okutegeeza abantu tebamanyi nti n'omuntu asobola okwebaka nayogera ne jjajjaawe nze jjajjange yenawolovu ye yavaayo okunnambika ku byonna byenjogera mu budde buno. Ebyo ebyokugamba ndigenda kubasaawo simanyi kola kutya gino bite no ensi yakyuse abantu balina okudda ku nnono tulina okudda ku nnono zaffe twetegeere twenoonye twetegeere. Dubaale we yatuuse yafuuse wa kusoma abantu mulina okusoma muyige abantu baloota nga badda ku masomero tolaba nga bwoli oli muntu mukulu tolaba nga oli Devi wali musajja mukulu muzira oyo muzira golaba musajja mukulu ayinza okubanga yebakanga aloota nga adda ku ssomero si ssomero lyagenda kunoonya mbuno akoleki essomero ly'okuyiga Lubaale kumusoma yafuuse wa kusoma okusoma ennono nkikubuulya ate nga reality kyenkubuulya abantu baloota nga badda ku ssomero ajjajjawo abakutegeeza ddako emabega osobole okutegeera byotaakolaki byotaamanya. Ekirala mu Buganda abantu bajja ne bateekawo ekintu kigamba nti oli bwakubuuza agamba mbu ekiro kyakulimbya eki bonna ebintu byonna byolaba nga weebase bya bulimba. Ekyo ekintu kikyamu omuntu webaka n'ofuna obubaka n'okugira okukola mpozi oyinza butabuteggera kukuvuunulira naye ate bw'ofuna omuvuuniza omutuufu omanya kyoteekeddwa okukola. Tulina okudda ku buwangwa n'ennono. Tosobola kutereeza nsonga za Kabaka bulamu nga tofuna bubaka kubanga ekyamutumya Kabaka okuwuliziganya naye olina kubanga ofuna bubaka nga yakulaga kikyozaako okukola kikyogenda okukola. Teri muntu yenna bano abasawo bemulengera mbu naasobola okujja n'akutereereza gwe bayita Kabaka bulamu naye temusobola kutereeza Lubaale nga temumaze kutegeera Kabaka bulamu yaani. N'olwekyo abantu bategeere lwaki ensonga zitambula bwe ziti. Saagala nnyo okuyingira mu by'amadiini saagala kuyingiza nnyo mu by'amadiini naye nga bwe kikukakatako nti mwe wabadde era mbalina okikubuuza wabadde musajja musiraamu era abasiraamu bajja kuvayo bakwanukule ku bino byonna by'okola ddiini wagisiibudde? Sinagambako nti no gwawaddeko nga nangirya mbuno nabudde musiraamu naye bayinza okungobamu tewali mutawaana gosuubira onaasigalayo eri gye nagenda nze nkugambye ettanda wali olabawo bwe nagenda nga mpitiddwa ng'obaka mbufunye abantu bonna be nasangayo 80 ku 100 baali basiraamu. Ompulira bulungi 80 ku 100 baali basiraamu ate nga ge mazima baali basiraamu. N'olwekyo sijja kwesiba ku kyabusiraamu kuba si kimaze okukola. Olinga agamba baleke kwekwekerera bino babikola. Abantu beekwekera tebagala kuvaayo kujja kwogera mazima era kyekireesa omutawaana n'abantu okulwala n'abantu okubonaabona olwokubanga baddira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne bagifuula gye baateekako nti stand. Naye ekikwewuunyisa Ssaabasajja Kabaka waabira ku mikolo gyonna aba ayambadde embugo ng'ayambadde n'amaliba ag'engo okitegedde ate bennyini abo abavumirira obuwangwa n'ennono ate ne bajja mbu bazze okumusabira akantu ako keetaaga okutereezaamu. Osabira otya ekintu ky'ovumirira oba okitegedde ogamba sitaani ate ovuddeyo gye osabe. N'olwekyo kinava nsalawo n'okusomoozebwa okwali mu kuziikako saagala mwogerako nnyo kwa muganda wange kati okuba yali yeddira fumbe yali yavaayo dda n'agamba abantu nti musamize naye yaddira okugulu n'akuteekayo bw'ati ate tayagala kutwala magulu gombi kyaleetawo okukonagana kungi nnyo so singa yavaayo n'agamba bwe mbanga nvudde mu bulamu bw'ensi eno ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono be bajja okutambuza ensonga zange. So kyakukuba wala kyali kibi kubanga yalina kati abaana be bali awo bali mu bbanga bali mu dairema okitegedde kati eyasaba simanyi yali mulokole taata waabwe yali akkiririza mu buwangwa na nnono essabo baliyina ewaka naye kati ate bano babalaga nti bibalina nokuba kati baaliokya ate kibagenda okwejjusa muki mu maaso. N'olwekyo naye ndaba nga kisaanidde okuvaayo okubuulira abantu ndiwanzikiriza wabuwanga naki na nnono mu nteekateeka y'obuwanga n'ennono mwe muli Ssaabakabona Jjumba aligaweesa era ng'enzikiriza erina ekitebe wali mu kirowooza emukono yenzikiriza ekyaliwo ey'obuwanga n'ennono eyeetengeredde. N'olwekyo nze wabaawo kyonna nze ekyo kyatudde abo bwe balina okutwala obuvunaanyizibwa kubanga balina enteekateeka esobola okujja n'okumanya butya bwe nina okukola ki bwe nina okutanga. Wabeerako mu Bukatuliki nodda mu Protestant nodda mu Busiraamu kati wuuyo bino byonna ki? Bino byonna byokujja ng'okyusakyusa kiki ky'oba ozuddeyo kakati kiringa kuva wano n'ogamba wagendako e Sudaani n'omala n'ogenda Egypt kati okomyewo oli wana ate wennyini okomyewo Uganda n'obuuza mbi byonna kiki oli bwakikubuuza omuddamu ki
musango okudde waka ewamu si musango okudde waka oli waddemu okutambula na gyotambudde nowunzika ngozzeewa waka Hassan Nduga naye yakyuka bw'atyo okukyuka okukola naye nadda mu byobuwangwa n'ennono ye n'okujjanjaba njawulo ki? Nze ndi musomesa siri mujjanjabi. Oli muki? Ndi musomesa. So tojjanjaba balwadde? Anti mukwera mukusomesa muwonera okibudde kati gwe byowulidde tolina kyotegedde oyinza okuba nga olina kyotegedde kyobadde tokola ki kyobadde tomanyi. Kale ndi musomesa era essomero weriri okitegedde erisomesa obuwangwa naki obuwangwa n'ennono. Okay. Obugambo obusemba ku nsonga nga zino akatalekeka. Ensonga ezitalekeka nkubiriza abantu bonna mu Buganda. Naye nkubiriza sina bwe nyinza kufukamira wano abantu bonna tusooke tuveeyo tukkiririzeemu ng'abaana b'abaddugavu. Tukakase nti obulimba bonna bonna abazungu bwe basaasaanya wano butandise okuvaayo. Empisa zaabwe entuufu bitandise okuvaayo mu kkala entuufu. Bye batukubiriza okukola byonna byowulire ebyekivve byonna byafubutuka eyo. Bye baali balimba abaana batambudde amawanga ebisinga byonna tubirabye. Twekkiririzeemu ng'abaddugavu tulowooze ku buwangwa bwaffe. Abantu balwadde njagala okutegeeza nkuddiramu mu Buganda abantu balwadde balina ebirwadde bya buli ngeri. Ebika tebikyakwatagana ekyo nkikkaatiriza ebika tebikyakwatagana lwa nsonga abantu basuula ennono zaabwe ate bazisuula bazeegaana bwe baziriko bwe weyita erinnya nze Sserwadda bw'ogamba mbw ate nvumirira n'okuvumirira obuwangwa naki n'ennono ate ng'erinnya eri ya Sserwadda sigwe wali yiiya sigwe waliteekawo. Kale nno twegendereze twenoonye abantu twefumiitirize tutegeere obuwangwa n'ennono ensi yaffe esobola okugenda mu maaso. Mukulu Ssebaale bangi bakyusa amaddiini era ne bakyusa kati nga ggwe wogenze wolangidde n'ogamba nze kati ndi wanzikiriza wa buwangwa n'ennono mu maaso awo ate noganze nalokose nolayira nobbeeri ate nokyusa n'amannya ate sikyali Ssebaale kati byonna tubisuubire ate lwaki nyinza okulima okubeera Ssebaale ntambula naye okitegedde nagambye oli muzira noli nakaweesa atambula nalyo bino ebirala byonna byeyeteekako ddyo terikola ki terivaawo kitegeeza jjajjaawo atambula nakyo waliyo jjajjawe gwe bayita nakaweesa oba okitegedde buli muntu yenna alina erinnya nga lya Buganda obanga lya jjajjaawo wadde nga toli Muganda oli wa buwangwa naki oli wadde mbojjeegaana n'oteekako ekiki ekirala naye kati ndegende Ssebaale nawolovu musisi Saalongo okitegedde so tetukusuubira kuba kadda nnyuma ate akadda nnyuma bw'ogende waka ate oddukewo ewammwe wali wewaka kati oyagala nve watenzeruka endage kyekireetera nga bakyuka nadda mu buwangwa n'ennono ate namaana akomawo naganze ndokose anti aba tamanyi kyaliko kubanga waliwo abantu abagenda nogaa togenze mu kintu ng'okigenzeemu lwekiriwubirimu naye omuntu agenzeeyo ng'otambulira ku mazima n'obuki amazima weegali nkugambe nti bwe twebaka tufuna obubaka okitegedde obutubulya kitulina okukola ki kitulina okukola n'olwekyo tuwuliziganya n'omutonzi tuwuliziganya n'omuki si nze nzekka abantu gye bali bangi bawuliziganya n'omutonzi siri omu naye omuntu atakirimu tasobola kukola ki nga tonakwezula tosobola kumanya okulota bakuyita kulogootana oli akubuuza ekiro kyakulimbye eki nga bwe nagambye kiro kyakulimba eki ate nze bwe nfuna ekirooto siyinza kugamba kyabulimba ntandika kunoonyereza babadde baŋŋamba ki waliwo oli agamba ate